olwaliwo FDC eronda abakulembeze abajja ab'ekibiina abakuntikko nga mutandika olwaleero balonda abantu ab'enjawulo naye ng'ebibiina ebifo eby'amaanyi nnyo ebimu tebivuganyiziddwako ekifo kya ssaabawandiisi w'ekibiina kiwanguddwa Nathaniel Mafaabi nga tavuganyiziddwa so ng'ate era n'ekifo kya ssentebe w'ekibiina kitwaliddwa omukulu Jack Sabiti nga tavuganyiziddwa. Mu Buganda mwami Mukalazi Kibuuka yalondeddwa okumyuka ssaabawandiisi okubyuka ssentebe w'ekibiina mu Buganda so ng'ate ebitundu ebirala nabyo bironda abantu abakulembeze baabyo mu mitendera egy'enjawulo ku level ya ssaabawandiisi w'ekibiina. Mu ngeri y'emu ekifo kya pulezidenti w'ekibiina kikyaliko kitwaliddwa mwami Patrick Oboy Amuriat ng'awangudde Byamugisha Moses gwabadde avuganya naye ekifo ky'omumyuka wa ssaabawandiisi w'ekibiina kiwanguddwa omukulu wa so ng'ate abantu abalala abadde bavuganya babiri bo basuuliddwa mu nkola eyo. Mu ngeri y'emu ensonga ez'ebitundu eby'enjawulo nazo kyagenda maaso n'okulondebwa era nga abamu balangiriddwa Geoffrey ngono Kanya Geoffrey azemu okulondebwa nga omuwanika w'ekibiina ow'okuntikko mu FDC ate era Cyrus Kibunga alondeddwa nga secretary akola ku nsonga za gavumenti ez'ebitundu FDC era nga Ekanya Geoffrey alondeddwa ng'omuwanika w'ekibiina okuntikko. Ye mufunze zakafuna wano Lugogo ku nsonga z'okulonda kw'abakulembeze b'ekibiina mu FDC tujja kuwa ebisigawaawo olunaku lw'enkya mu Gambuuze n'Ageesigika Robert Mwanje wano Lugogo ku FDC. Otyo webale Robert Mwanje Lugogo tukyaliyo tunakubulira ebirayo binavaayo naye kkiriza tulaba ku Terefayina yaffe tuwummulemu eddakiika ziri 25 eziyise ku ssaawa 4 ez'akawuzi masiga tudda n'ekitundu ekyokubiri tovaawo.